ABAKKOLINSO ekisooka essula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mundabireko nga nze bwe ndabira ku Kristo. Mbatendereza kubanga munjijukira mu byonna, era munyweza bye mwaweebwa nga bwe nnabibawa. Naye njagala mmwe mutegeere ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Buli musajja bw'asaba oba bw'abuulira, omutwe gwe nga gubikkiddwako, aswaza omutwe gwe. Naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira, omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza bba, kubanga abanga amwereddwa. Obanga omukazi tayagala kubikka ku mutwe gwe ye, kale asalengako enviiri ze. Naye obanga kyansonyi omukazi okusalibwako enviiri oba okuzimwako, agubikkengako. Kubanga omusajja tekimugwanira kubikkanga ku mutwe gwe, kubanga ye kyekifaananyi eky'ekitiibwa kya Katonda, naye omukazi ye kyekitiibwa ky'omusajja. Kubanga omusajja teyava mu mukazi, wabula omukazi ye yava mu musajja. Era kubanga omusajja teyatondebwa lwa mukazi, wabula omukazi lwa musajja, kyekiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika. Kyokka mu mukama waffe omukazi tabaawo awatali musajja, era n'omusajja tabaawo awatali mukazi, kubanga ng'omukazi nga bwe yava mu musajja, era n'omusajja bw'ati azaalibwa omukazi, naye byonna biva eri Katonda. Kale nammwe musaleewo obanga kisaana omukazi okusaba Katonda nga tabisse ku mutwe gwe. Obuzaaliranwa bwokka tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri ze muswaza, naye omukazi bw'akuza enviiri ky'ekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Naye omuntu yenna bw'aba ng'ayagala okuleeta empaka, ffe tetulina mpisa ng'eyo newankubadde ekkanisa za Katonda. Naye mu biro bye ŋŋenda okubagamba temuli kyakubatendereza, kubanga bwe mukuŋŋaana ebivaamu biba bibi, si birungi. Kubanga ebisookera ddala, bwe mukuŋŋaana mu kkanisa mpulira nga waliwo okwawukana mu mmwe, era nzikiriza nga kiyinza okuba nga kiri bwe kityo. Kubanga era n'okwesalamu kikugwanira okubaawo, abasiimibwa balyoke balabike nga mu mmwe. Bwe mukuŋŋaana, ekyo kye mulya kiba tekikyali mmere ya Mukama waffe, kubanga bwe muba mulya buli muntu alya ku lulwe, talinda banne, omu asigala akyali muyala ate omulala ng'atamidde. Kiki ekyo? Temulina nnyumba ze muyinza kuliiramu n'okunyweramu? Oba munyooma ekkanisa ya Katonda ne muswaza abatalina kintu? N'abagamba ntya? N'abatendereza olw'ekyo? Sibatendereza. Kubanga Mukama kye yampa kye nabayigiriza nti Mukama waffe Yesu mu kifo kiri kye yaliirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'agamba nti, mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange oguweereddwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukira nga nze. Era ne ku kikompe bw'atyo, bwe yamala okulya n'agamba nti, ekikompe kino ye ndagaano empya mu musaayi gwange, buli lwe munaakinywangako olw'okunzijukira nga nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno ne lwe munaanywanga ku kikompe, munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Kyanaavanga azza omusango ogwokubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe buli anaalyanga ku mugaati oba anaanywanga ku kikompe kya Mukama waffe nga tasaanidde. Naye omuntu yeekeberenga yekka alyoka alyenga ku mugaati bw'atyo, era anywenga ne ku kikompe. Kubanga buli alya era anywa nga tategeera makulu ga mubiri, aba yeesalira yekka omusango okumusinga. Mummwe kye muvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde, era bangi n'abafudde. Naye senga tusooka okwesalira omusango ffekka, tetwandisaliddwa musango. Naye Mukama bw'atusalira omusango atukangavvula, tuleme okusingibwa omusango awamu n'ensi. Kale baganda bange, bwe mukuŋŋaananga okulya, mulindaganenga. Omuntu bw'alumwanga enjala alyenga eka, okukuŋŋaana kwammwe kulemenga okuba okw'ensobi, n'ebirala ndibirongoosa we ndijjira wonna.